Bw'otuuka mu malwaliro gano osanga abasawo bazinze emikono olw'abalwadde okugeesamba kubanga kati enfunda nnyingi ze bagendayo ne batafuna ddagala nga n'amasomo beera eddagala gabeera makalu ddala. Tulinamu amandagala ng'ebya immunization n'aluvendazo bwe tutwala mu field okugemesa. Kino tekikomye kukosa balwadde ba ndwadde za bulijjo wabula kitwaliramu n'abakyala ab'embuto n'abagendayo okuzaala mpaawo ku bonna afuna ddagala. Ogenda okujja ku ddwaliro oba okimye bujjanjabi kati singa otuukayo n'otafuna ky'osanzeeyo era kikuyisa bubi. Abakyala abasangiddwa nga bali mu ddwaliro lya Kati ne Kiraga nga babadde basuubira obujjanjabi naye nga tebabufuna bategeezezza nti mu kiseera kino embeera ebasobedde kubanga tebalina nsimbi ze batwala mu malwaliro ga bwannannyini kyokka nga beetaaga okujjanjabwa. Private oluusi tuba tetulina na ssente ligenda ligula ddagala ng'ate wano tuba tumanyi bagenda tuyamba. Bwe tusamba oluusi tolina ssente zinaagula ddagala ate bakuwandiikidde mu kitabo tozina ssente zigenda gula ddagala likolako kyokka oli olumizibwa. Ssentebe w'ekyalo Kati omusangibwa eddwaliro lino Kayizi Wumaro agamba nti abatuuze bali mu kattu olw'obutafuna bujjanjabi kyokka ng'ekitundu kino kirimu amasomero agawerera ddala 5 ng'omuwendo gw'abantu mungi ddala. Abalwadde bangi naye tetulina ddagala ate ebbanga litwalira ebbanga ppanvu nga tetulina ddagala. Era gavumenti singa yeekuba mu kifuba n'etuwa eddagala wanooka mu arawundi wano amasomero 5 aga pulayimale naye amasomero gonna gajjanjabirwa naye tewali ddagala. Abasawo abasangiddwa ku malwaliro nabo batutegeezezza nti embeera ebasobedde kubanga abalwadde babakwasa ennaku nga tebasanzeewo ddagala kyokka nga batindiza engendo mpanvu. Bwenga omusawo kikuyisa oli kuba omutono avudde lugendo aye n'omulwadde yennyini nekikola kino nekimuyisa bubi naye ng'ate ekyo ffe nga ffe tetulina kyetusobola kikolera. Abalwadde beeyongedde okukendeerera ddala kubanga olw'ensonga nti omulwadde ava lugendo n'ajja ne bamusindika ku tesiti n'avaayo oluusi malaria mwali talina yadde ka transport kamuzaayo kati ekyo kyeyongerera ddala bambi okubasalako okujja. Akulira eddwaliro lya Kati Health Center ey'okusatu Namulamba Angel era nga yakulira etterekero ly'eddagala agamba nti abalwadde nabo babawo akaseera kazibu ddala kubanga bwe batasangawo ddagala ate omusango baguteeka ku bo nti bali bammye kyokka nga si kyekituufu. Mu butuufu twasemba okufuna obuwagizi okuva mu gavumenti mu mwezi gwa Desemba ate ng'era eddagala litwafuna nga lisobola okukola omwezi gumu gwokka. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kalungu bennyamivu olw'embeera eno abalwadde gye bayitamu ne basaba bekikwatako okusitukira mu bunnambiro okutaasa abakyala n'abalwadde abalala. Abasawo baffe betugamba kati olw'abo balaba bali ku mirimu bakola bulungi naye n'ebikebera ne kapamba obupamba nga baagala okukebera omuntu omusaayi. Gavumenti ekaleese ekkaba wakati ate bo betuvunaana. Omuntu yenna oba tomuwadde bikola tasobola kubeera ng'akola bulungi. Kitegeerekese nti amalwaliro ga gavumenti mu disitulikiti y'e Kalungu gasembayo okufuna eddagala mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde. Sandra Nabaggala ne Paul Kato, BBS Terefayina, Gambuuze.